Ekifo ekikutte omuliro kisangibwa ku kyalo Buswabulongo nga kyo kiri mu disitulikiti y'e Mityana. Mu bikutte omuliro mulimu embaawo, ebimu ebizimbisibwa, obuyumba obukolebwamu emirimu n'ebintu ebirala bingi. Abakulembeze mu munisipali y'e Mityana nga bakulembeddwamu mmeeya w'ekibuga Faustina Mukambwe Lukonge balaze obweraliikirivu olw'obutabeera n'emmotoka ebizikiza omuliro. Olunaku lw'eggulo ekiro natuuseewo wano ng'omuliro guteta naye nga fire brigade yokka esobola okutaasa. Fire brigade yavudde Kampala neera mu buli ngeri yasanze ekizimbe kisaanyeewo n'obugagga bw'abantu bonna. Bategeezezza nti emmotoka eriwo yali yabaweebwa muzira kisa wabula we yafa teri yaddamu kugirondoola. Emmotoka ya fire brigade gyemmanyi nti era ne gavumenti si yagigula naye waliwo omuzira kisa yagenda n'agisaka. Ate ekigambo ky'okugiyimirizaawo yali badde gavumenti yaffe. Bano baweze nti essaawa yonna bagenda kuyisa ebbago beekolemu omulimu ogw'okugula ekimotoka ekizikiza omuliro. Omuliro gufuuse omuliro waneeno mu Mityana district. Mabega wali twafiirwa wali ebintu ebuswabulongo awo kakuyosiki kakwata omuliro era ebintu ne biggwawo. Kwegamba fire brigade bw'otugamba nti fire brigade yafudde. Kakati ffe tusazeewo nga bannamityana abakulembeze tugenda kuba tukwata akabbo tuyite muntu ku muntu ffe tukanise emmotoka eyo babe nti esobola okuba ng'etaasa bulungi. Bano baweze nti essaawa yonna bagenda kuyisa akabbo beekolemu omulimu ogw'okugula ekimotoka ekizikiza omuliro. Kati ebya poliisi tubivuddeko ate nga n'eyo emmotoka gy'olabe poliisi gyene ya fire brigade muzira kisa ye yagituwa yalobingibwa bulobingibwa n'etuweebwa. N'olwekyo kiba kitegeeza nti kitukakatako okwekanikira emmotoka eyo kuba y'abannamityana. N'olwekyo ngenda kuyisa akabbo tugenda kuba olukuŋŋaana mu paaka tuyise akabbo tutuukirire abasuubuzi n'abasuubuzi bonna abaakolerako mu kibuga ky'e Mityana n'abali ebweru w'eggwanga lino ng'oli w'e Mityana. Mpaawo ategedde kiviiriddeko omuliro guno kukwata bizimbe wabula abadduukirizi bategeezezza nti gwandiba nga gwavudde ku fitina ez'abantu. waliwo abateebereza okubanga bafunye omuliro kisali kirungi okoleeyo okusinza omugiobwa n'abasajja mutima basebo ne bannaabwe sanyeddala amakosa basajja kadafa. Abatuuze bategeezezza nti embeera y'omuliro okukwata ebintu byabwe esusse nga kumpi buli mwezi omuliro gukwata ne gusaanyaawo ebintu byabwe. Mu tawuni wakati opposite Centenary Bank ekizimbe ekyo ne kikwata omuliro ne kitetta ne kiggwawo. Mu kiseera kye kimu ate era ne wano emmaali y'abantu yonna eweddewo. Bannaddiini abazzeeko mu kifo kino era basabye abasuubuzi okuba bulindaala eri embeera y'omuliro. Twagala okutuusa okusaasira kwaffe eri abantu bonna olwakino ekyaguddewo ekyamazima. Ekifo kino kiba tekikoleramu abantu bangi ab'enzikiriza zonna, mulimu abakristaayo, mulimu abakatuliki, mulimu abasiraamu. N'olwekyo abantu baffe bafiiriddwa nnyo, tusaasira nnyo famire ezo kubanga omulimu oluusi olabawo omuntu omu nga yakola naye emabega we ebeerayo abaana be, ebeerayo bakadde be, ebeerayo abooluganda n'abantu bangi. N'omwezi oguwedde ssabbiiti nga 3 emabega waliwo omuliro ogwakwata ng'ennaku z'omwezi 2 era abantu bangi baafiirizibwa ebintu byabwe. Nze Collins Mulindwa ku lwa Good TV agaguddewo ku ssaawa emu.